After taking the oath, I take this honor and privilege to introduce to you the chairperson, LC5 of Buikwe District. Masakati gaffe waliwo abazze nga batweyongerako nkola omukisa kabugwamu balemwe balinye okujja. We thank you very much, Cow Chairman, for organizing this. Nsaba Sebo DJ otekiwa abewakisi otyo tusanyisa obbalaba bwamala okutubuuzaako ate agabe certificates eri abo Parliament abaddeko Honorable Sebo other than Honorable olunaku lwaleero nyabo wekitiibwa omulamuzi gwogenda okukola omukolo ogw'olu mu biti byaffe ebyenjawulo. Sanyuso abagenda okulayisibwa olwaleero bimalayo naye munzikirize ate weyagula n'amaanyi prison no. Wasswa George, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. George, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of a chairperson of Buikwe District, and I shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Buikwe District. So help me God. amaze ekisanja ky'obwasipika disitulikiti ate kati chairman amaze okulayira era nga 18 okulaba nga aweza abantu b'Ebuyikwe. Njala okwebaza baganda baffe aba media abawunaku olwaleero nja kubaga kakati tusimbuliddewo tutandika kukola mirimu. Local government bw'oba onaatandika okukola emirimu osooka kuzimba ttiimu. Gwenasooka kuzimba ttiimu gino okukola naye emyaka 5. So munaku 10 ezisooka tusomera gwenasooka kuzimba ttiimu egenda okukola emirimu okwetwala disitulikiti yonna nga tulambula amagombolola gonna 13 n'abakulembeze baago ne basekuritaries bonna abagenda okukola mu department ez'education, eza health, production, community based yonna. So munaku 10 omwezi egy'ebiri kyonyolekedde kusooka kwetwala disitulikiti yonna tulaba nga tulambula n'okukwata okufuna enkolagana n'abakulembeze baffe paka kuviira ddala kwerosibwa olusimbula emibiri y'abannabuyo. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve. I, Mukungu Mbuga Andrew, swear in the name of the Almighty. I, Dr. Brian, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Nachiwara Zara, swear in the name of Almighty God that I will be faithful and bear a true allegiance
Kizito Hussein, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Nze Kizito Hussein, kansala alayidde olwaleero okukiikira abavubuka ku kikolwa disitulikiti Buikwe, era nga ndi musanyufu nnyo kubanga olunaku luno tulutuuseko olunaku olwaleero. Twebaza Katonda, tonna Katonda alutuwadde nga lulungi, lubaddemu enkuba naye ekyamazima tumaliriza nga tulima amasomero, abasomesa nga tulaba nti mutuufu mu bibiina babeeramu, abasawo mu malwaliro nga gye bali, ate era nga tebasaba balwadde ssente kubanga amalwaliro ga gavumenti tugalina mu Buikwe, erisookera ddala lya Kawolo Hospital, eddwaliro lyaffe eddene eriri ku mutendera gwa Refaro. Tulina okulaba nga mutuufu ku mulundi guno abasawo bakola omulimu gwabwe mu bwesimbu ate nga babeerawo mu budde, ate n'abasomesa nga nabo batuuka mu budde ne bawa abaana ekyo kye bateekeddwa okubawa. Nze kansala w'eggombolola y'Essi mbaddeyo ku disitulikiti nga serving nga deputy speaker. Mulidde nnyo okujja disitulikiti weeri kuba kati amakubo gonoonese ge twakola edda, nsuubira nti tugenda gaddamu nga tukolagana bulungi ne chairperson waffe omupya wamu ne baloko councils wano abali wansi n'abakulembeze abalala. Njagala kusaba bakansala abapya abazze tebaleeta parties, tebaleeta na birala byonna ekituleese wano service delivery kusobola kuteeka Buikwe ku ntikko. So njagala kuba yawa kati ekyo omukulembeze atakitegeere n'akimatira n'agamba mukola ebibiina pate yiseemu manifesto yefuga yekola budgeti yegabula atakitegeere agenda kubonaabonera bwereere emyezi 5 simanyi emyaka 5 genda kusala. So let's work together, let's not waste time, because teri kansala alina sente agenda kukola luguudo, teri kansala alina sente kuzimba ddwaliro, teri kansala alina sente kuzimba ssomero nayikondo. It is government money, so tuweesigasika tukolera bantu ttima lyo. Ekisembayo wanakaawo nkusaba mangu noonya sente tufune wetwekweka awatali network ne bakansala abapya ba members abapya tugende ku lusiisira twogere by'obukulembeze tusome amateeka all together, laws and responsibilities.